bagikuba Mwana mwe tugende live abirabe mwe basiramu tetata wange walayika takola Fatuma ya rekodi ze kyade kinjokezi abayaye bazibu ndeka nange ndikukula dabayo bamukuba tebamutya namu bakube embwezi Yameza mtu ama mwese mmoja eyo solidarity namulekanga kubonyo Omusibe gwe babadde batwala abantu balemesezza abasirikale abakuuma abasibe okubeera nga bamutwala. Ono gwe babadde bamaze n'okutuusa mu bbaasi etwasaganya ensonga z'abasibe. Muzimanyi bulungi nnyo bbaasi ezo naddala abasibe be baleeta ku kkooti ne babazaayo mu kkomera ne babakomyawo mu kkooti zezimu zebadde etwala omusibe omu bannakyalo gwe baganya okubeera nga bamutwala. Era we batyo bagitaayizza maaso n'emabega, abamu ne batandika okubeera nga bakola emikolo eri maaso, abalala nga bakola emikolo emabega okusinziira ku sound akiraga mbu n'omusirikale bamukubye oluvannyuma neera okusinziira ku nkomekerero balaga nga bavuddewo naye. Amakulu mu kyo tebamututte bamulemesezza we batu ne bamubasesemya. Kaneno ka video kalina enjuyi za mirundi ebiri naddala wookatunulya oba wookalaba oba n'okanalizinga. Yesu omuntu ayinza obeera nga azizza omusango ng'asaana kubeera mu kkomera kati mwe mumutadde akomyewo. W'anaabatigomya ate nga mugamba amuneerawo mu batutigomya bannange gavumenti tewaliwo kyekoze, ekyo kye kisooka. Ekyokubiri okutwalira amateeka mu ngalo, n'ekyokusatu kale ne wabeera talina musango naye ate kati ate property n'omusirikale gwe bakubye oyinza okitwala otya okitegeera kubanga okusinza ku motoka yo bagikubye neyiika endabirwamu omusirikale bamuyisizzaamu empiize nga ziizo kwegamba olemwa.